Ensi y'abalya mmere, ensi mwe tuli erimu ebizibu. Ensi mwe tuli erimu ebigezo. Ensi mwe tuli erimu okukaaba. Olwaleero ensi mwe tuli erimu ebyokusomozebwa bingi. Ssente zakkekwa, ebyokulya byakkekwa, eby'amasomero byakkekwa. Okitegedde okuweerera omwana kati olina okuba nga okola nnyo. Okitegedde kyokka ne bw'okola emirimu oluusi oyinza okusanga nagyo tegikusasula bulungi. Oluusi nga ne bakama baffe oluusi batulyaza amaanya. Kakati tutudde mu nsi etuddemu ebituntundu bya mirundi ebiri. Tuli mu nsi y'abantu. Ensi y'abantu etudde mu nsi y'ab'obuyinza abagigoba. Kyokka abantu b'ensi eno basaasira. Omwana ajja n'azaalibwa nga tebamusomesezza buwangwa na nnono. Omwana n'azaalibwa n'akula muwawa. Omwana n'abonaabona mu nsi muno. Kyokka kw'oteekwa okuba nti omwana oyo oluusi mu famire ye yalondebwa. Ogutali musango era ekitandibadde kibi. Singa bajjajjaffe baatulekerawo enteekateeka oba oli awo tetwandibonyeebonye. Singa ennyumba ezo zajjanga tezikoonebwawo, nga zijja tezikoonebwawo oluusi zigwa zokka, oluusi bajjajjaffe ne balonda bannankulu baba ssenkulu ne bajja nga bagobaganya, bajja bagoberera ennyiriri ezo. Oba oli awo singa abaana ba leero singa titukaaba. Okitegedde? Naye eky'omukisa omubi Lubaale we yakoma waatandikira. Ate n'ensi y'emyoyo gisaasira. Ensi y'emyoyo omuntu bw'afa abeera mu kukunyizibwa. Ensi y'emyoyo njagala ogikubemu akafaananyi ogyetooloole bulungi. Ensi y'emyoyo erimu ab'obuyinza. Era nga bw'olaba nti pulezidenti, RDC, chairman, LC5 biki bintu ebyenjawulo, ba ministers, bamemba ba parliament, mulimu abatutuusiza ebiteeso abatuula mu zi parliament, mulimu abatuukirwako ensonga ba RDC, mulimu abatawulula enkaayana ba RDC, mulimu ba chairman LC1, mulimu abakulu b'amagombolola. Okitegedde? Mu gavumenti y'obutalabika. Gavumenti y'obutalabika etuddemu emisambwa. Gavumenti y'emizimu nayo ndala. Gavumenti y'emisambwa ewandiika ekiwandiiko namutaayiika n'ekiweereza mu gavumenti y'emizimu. ABCD mwabali makomera, mwatusuubiza ne mutugamba nti mutuwadde omuwala nakawooya. Okitegedde? Oli aleese ekiwandiiko kikambwe kivudde mu gavumenti y'emisambwa, bataddemu sitampu emikono 20. Okufa n'obutanyagwa. Genda obuuza omuzimu oguli mu kkomera watuwaani. Omuzimu oguli mu kkomera bwe yali alaajana nga bamukuba kibooko, kubanga eri emizimu abantu bwe bafa ab'obuyinza bamukwatirawo ku mukono ne bamutwala mu ggolezo ne bamuwozesa. Bw'aba yakolanga bulungi ne bamuta. Ze mbuyaga z'olaba ezikaza engoye. Eriyo entaana eziriko amakuufulu n'empingu. Okitegedde? Wakolanga bubi wattanga. Bwe wasamiranga Lubaale wakolanga bye tutaakutuma. Wattanga, waluganga, walumyanga abalala, weeweranga, watufuula ekyo kye tutali. Okitegedde? Nga bamubalira emisango egyo nga gimulema okuwoza nga bamuteeka mu mbuzi ekogga. Mbuzi ekogga baleeyo ng'alaajana. Okitegedde? Atuma abasirikale buli budde, mugende muŋŋambire kabaka, muŋŋambire kabaka, muwadde omwana wa mwannyinaze Nansuubuga. Omwana oyo aliyitibwa nga Nansuubuga oba Nandawula oba Nakawooya oba aliyitibwa nga Nakiyaga, ly'erinnya eririmuweebwa. Omwana ali mu lubuto, bannange temunzita, mbeegayiridde. Nga bali batwala ekirowoozo eri kabaka. Kabaka bamusanga mu ntebe ya lugalaamirizo. Omwana gwatuwa akakasizaawa nti ajja kukola. Akakasizaawa nti ajja kukola. Abantu bajeemye nnyo, abantu batudde ku bujeemu. Oyo yennyini yagaana. Mumusibe nga talina ddoboozi. Nga bakomawo nga bakugamba tawuunye, takuzzeemu, ng'obeera mu kkomera. Buli lunaku kibooko ku makya kyanca ekyemisana ekisala budde kawungeezi. Okitegedde? Bajja ne bakubisa amasannyalaze, olukiwanuko olutala lulimu olw'okukubisa amasannyalaze. Batuuka bakugjayo bakutwala mu maaso g'omulamuzi. Nakatudde Joweeriya, oyogera ki ku nsonga eno? Bwe twakutuma wakola bibyo. Ensonga zaffe n'ozidibaga ne tuswala nnyo n'otulowoozesa abantu nti tuli balogo.
abantu ne balowooza nti tuli babi nga si kye kyatuleeta. Mukama wange gusinze nsonyiwa. Mukama wange nkusuubiza luno olutalo ngenda dwenyigiramu omwana wa mwannyinaze ffe tuli bammamba. Akaana akali mu lubuto awadde ekiragiro omuzimu guwadde ekiragiro katuumibwe Nakiyaga. Katuumibwe Nakiyaga. Owulira kaakati omuzimu nga baguzaayo nga bagubuuza olutalo n'oluwangula gwe byakulema okakasizaawa nti omwana ajja kuwangula. Mukama wange nja kukola kye nsobola, saba mumpe obuyinza n'amaanyi n'obuvumu, nja kukola kye nsobola. Nga baguzaayo mu kkomera. Bwe baguzza mu kkomera eno kabaka ng'alagira kale mumuwe poliisi bondi, mumuwe poliisi bondi. Lubo watambula naye, Kiwanuka tambula naye, atulage omwana oyo azaaliddwa oba ddala anaasobola. Kaakati maama wa Nakiyaga aba azadde omwana atandika okukulukuta obuviiri. Omwana bw'apama avaamu enjoka. Omwana ssenyiga tamuggwa ku mimwa. Buli budde omwana asula mmeketa amannyo. Ate omwana yalwadde ekimbe bwe kiti. Ne bagendako mu by'ekizungu ne bigaana. Ne bagendako ew'omusawo. Omusawo n'abagamba omwana nno aliko ensonga. Ne baweerera omwana by'asoma ku lubaawo afuna olufu. Biki mwana afuna eggezesezo. Yagadde ku basajja. By'abasajja bigaanye, afumbiddwako by'abasajja bigaanye. Omwana abazadde omwana balinga gwe bazaalira ensi nabo balaba nti omwana alimu olumba Oluganda n'Oluzungu. Bamutwalako mu malwaliro, bamutwalako ku basawo. Okitegedde? Kaakati abazadde nabo bagaanye okwefumiitiza, bagaanye okubuulira omwana ono nti baatugamba oliko empewo. Abazadde nabo bakyerekedde nga kyamu. Omwana akuze afumbiddwa akayagadde kwono n'oli. Omwana akozeko ku mirimu gigaanye. Omwana olw'okuba talina awabula tategedde nti omuntu ali makubijja, tategedde nti omuntu agendako ew'omusawo. Okitegedde? Mulimu abasawo abamu abatuufu, akulaba n'abakubya kkolera n'akweyimirira weewaawo nti mulimu abamu oluusi n'akulabamu akasente, oluusi n'akubuzaabuza abo mwebali, naye si bonna. Okitegedde? Kaakati olugira omwana oba yenna Kawooya oba yenna Nsuubuga oba yenna Jjinda, omwana ng'afuna amukwatako ku mukono ng'amutwala amukolera ku bya visa, paasipooti, biki kugenda Bulaaya. Eri gavumenti eteesa birala. Kyekyo kye bakugamba bulijjo nti omulya mmere ebirowoozo bye n'ebyalubale biba tebikwatagana. Omwana alowooza kwezimba kubeera bulungi. Eri kabaka alagira agamba ffe ssente temumukkiriza kukola busente bwansi. Bw'anaaba tutegedde tujja muwa obugagga, ffe bagagga mugende mumutegeeze. Omwana aba ali mu buliri aloota ng'oli amugamba nze nnina byonna. Bw'onooba ontegedde biki biki, omwana nga wawamuka mu kirooto agamba era nze bajjajja baŋŋamba bwe ndiba mbategedde biki, olwo abifuula mboozi. Baŋŋamba be balina ssente biki biki, ne banna ate obwana bwange bwe nazaala obwana obubiri naabulekawa, kangira mpalappalanya ebyalubaale nja kubiraba eri lubaale awatteeka na kiragiro. Omuzimu baaguta guli ku poliisi bondi okufa n'obutanyagwa. Okitegedde? Omuzimu baaguweerako omusirikale ku bbali ejjembe lya Lubowa. Guliko omusirikale Kiwanuka. Bwe bamala bwe bazzaayo lipooti eri kabaka, ssebo mukama wange gusinze gye watutuma omukadde ono yatusuubiza nti omwana oli ajja kutereeza empewo, naye omukadde emyaka gy'alimu gyegyo gyennyini gye twagala. Omwana yatuuka dda, naye ate omwana yava mu nsi n'agenda e Bulaaya. Yagenda e Bulaaya. Kaakati Lubowa funa Namuzinda, ofune Kasajja, ofune byuma. Kiwanuka tobulako. Ofune byuma, mugende n'omukadde oyo. Omwana bw'abalemerayo nga mudda wano nga tusala amagezi amalala. Kaakati omwana aba ali Bulaaya, ayina okulaba aloota nnyo abasirikale, entalo, amagye, bwadduka bwe yeekweka wano, aloota ali waka mu kyalo, aloota waliwo ekijjulo, aloota ali wakati abantu bangi, tabitegeera. Ebirooto bitandika okujja eby'entiisa, agasolosolo. Eno kabaka alagidde mugende mu kkuumiro ly'ebisolo muteggoonya.
mugende mu kkomero ly'ebisolo mutekiri ekizike. Ekizike kimulumbe alina okuvaayo. Kakati bino bye mugabagaba ebiroto ku intaneti, omwana aloota nendoota ekizike ne kingoba bwengwa wansi, ekizike ne kinkozesa. Okitegedde omwana ng'asigala agamba kanyongereyo kontulakiti. Amawulire ngakomawo eri Kabaka nti waategedde omwana gwe tubadde tulwanyisa ate bamwongedde ebiwandiiko ebirala. Ono ng'agamba mugende eri abantu abanjeemera bamuwase. Mugende mu kkomera gye nkuumira abantu abanjeemera abaakola ebyambyona ebitajja bamuwase. Omwana atandika okufuna ebirooto, abasajja bamwegattako bamukozesa ku makya n'ekawungeeza, abasajja bajja bulungi ne bakkaanya. Azuukuka yeemalidde. Firimu za Blue Move aziraba entakyera buli budde, kumbe waliwo emyoyo egimuli mu bukyala egimulaga firimu ziri afuna appetite. Okitegedde waliwo emyoyo gye baggulira gyalumba, gyakola olulumba, gyagala omuwala onaafuna appetite. Omuwala ng'atandika okubeera ng'ayagala nnyo buvidiyo bwa Blue Move, siddi z'abeera nazo ewaka oba fulashi, buli budde z'ateekamu byazannya kwemazisa buli budde. Kaakati emyoyo nga gijja gituula mu bukyala ly'essanyu lyagyo baagita mugende mumuwase. Bw'ali bantegedde emizimu egyo ndigizaayo mu kkomera. Okitegedde omuwala ng'atandika kunyumirwa bya Blue Move buli lwabiraba eno wansi wasanyuka. Okitegedde buli lwe yeemazisa wansi wasanyuka, awulira obulamu buzzeewo. Naye olw'okuba kibonerezo, olw'okuba bamutera butezi myoyo, asigala ayina ky'atalina. Wadde yeemazisa naye era yandyetaaza obulamu bw'omusajja. Yandyetaaza obulamu bw'omusajja. Akimanyi omuntu yatondebwa alina okubaako nebba. Abasajja yabagezaako ne bamukosa emitima, omusajja omutuufu n'abula. N'asigalira bino. Waakiri kayeekolengako emikolo, naye emikolo egyo okugyekolangako omutima gwasigala gwemulugunya. Ayina ky'ayagala, wadde abikola n'amala, naye ayina ky'ayagala. Omwana n'asigala nga yeemulugunya, omutima teguteredde, ebintu binkozesa. Omwana n'atabulwa n'omusanga mu makyaki g'abalokole agati amagini gankozesa, ne bamusabira ebintu ebyo ne bigaana. Bw'ebyo ebyokuwumulamu ne biwumulamu omwaka gumu ne bidda, obasanga ng'oluusi bavuddeyo mu bulokole. Okitegedde abantu abatudde mu buwangwa n'ennono baba n'ebyama bingi. Okitegedde mwe muli n'abalokole oluusi abavuddeyo oluusi nga tafunyeemu, ng'amaanyi agamutuddemu mangi nga pasita tagayinza kugaggyawo. Ekika kimubanja, ekika kimuyita. Okitegedde emyoyo nga giryoka gikozesa omwana nga yina n'obukyala buleeguuka. Emyoyo emibi. Okitegedde emyoyo emibi nga giryoka gikulumbanga. Ani ayimbudde? Abanja yayimbudde. Omuzimu gugamba okufa n'obutanya gw'alina okutereza empewo zaffe. Buli kyokwatako amayembe ne gasalawo ne gagamba nti kale bw'aba yayagala kukola akole, ajja kunzika ng'ezo ssente zonna tuziridde nga ziweddewo. Okuzirya kyeki nga bakutega obuwala bwoba musajja, z'okola ze batwala ng'ogula poloti e Kampala, ogenda okugira nti ate yafunyemu enkaayana, bwe bakuwoza bakusinga tosinga. Okitegedde ejjembe nga likuteekamu ekirowoozo tugende mu banka twewole, bwe twewola wano tuba tukola. Ng'era ebirowoozo bye bikulaga ekintu ekyo nga kiyitamu bulungi, ng'ogenda weewola obukadde 3 nga bukulema okusasula. Olubwewola bw'oti ng'ejjembe libuyingiramu ne bamweyana, nga batandika ozitta nga zikulema okusasula. Banka ng'ejja etwala ennyumbayo oba banka ng'ejja etwala polotiyo. Abantu abasinga mubalabyeko abakozewo ebintu ebyenjawulo ne babitwala. Nga talina kyakkola, n'alwanalwana naye ng'olutawo talusobola, olutawo lulimu ensi y'emyoyo. Kitegedde nga tasobola. Kakati omuzimu guno gwalayirira abakulu bano, eno gavumenti ndala. Omuzimu guba guli awo ne baweereza ekiwandiiko namutaayiko, ogenda kudda mu kkomera ffe tukulabula. Omuzimu ne gujja ne gukuloosa. Oli nakuubaka n'agamba ndoota omukazi ng'akutte ku ttama, ndoota omukazi ng'akaaba, neeyayamula amaziga ne gajja, kumbe omuzimu gwe gukaaba. Oba buli lwe mpulira amaloboozi agoogera ku lubaale oba ennyimba za lubaale ntandika okweyayamula ne bajjagala, amaziga ne gankulukuta mu maaso, amaziga gankulukuta mu liiso limu. Buli lwe mbeerawo ne neeyayamula, buli budde kwayuuya amaziga gabeera teganva mu maaso, kumbe omuzimu guli bambi. Mu nsi y'emyoyo teguteredde,
guyigganyizibwa kati ate bwe gutunuulira muzzukulu waago gwe gwawaayo abalabirala. Kati omuzimu ne gulowooza mugguza mu kkomera ewatali wadde ekitangaala wadde enjuba, ne guwulira nga gufa gusaanawo. Omuzimu tegwandyagadde kkutulugunya naye waliwo ekigufoosinga, gwerayirira ate tegwagala kkomera. Okukola kwo kwe kujja okujja omuzimu guno mu kkomera, kubanga bwe gwakoma abakulu bagulanga nti olina by'otaggusa, omwana ono by'alina okuggusa gwe okusobola okwetaaya. Kati omuzimu ne gujja n'ofuna olubuto ne luvaamu, nga tegwagala si gwe kyandyagadde, ne luvaamu. N'ozaala omwana wo n'omubuusabuusa emyezi 4, omwana n'akufaako. Naye ng'omuzimu gugamba si bwe kyandibadde, naye mwana gwe tegeera, nk'obubonero bungi, tambula nkubuulire ebintu byange, tambula nkubuulire, okitegeera. Kakati ekintu bwe kityo n'olwala ekirwadde ne bakutwala mu ddwaliro ne weebaka ku kitanda biki, naye nga bw'obeereyo weeyolekerwa ebintu, omuzimu gugamba tegeera bino si bwe nandyagadde. Emizimu egisinga tegyagala kutulugunya bazzukulu baagyo, wabula nagyo eri giba gisuubiziddwa ekibonerezo ekisingawo, okitegedde. Ensi y'emyoyo si yakusaaga, bwe bakusalira omusango baba bagukusalidde. Eno abalamu abali eno be balina okukola, okitegedde. Era muwulira ne mu bakatuliki oba mu madiini ag'enjawulo nti ekiseera kino kyakusabira myoyo, kyakusabira bagenzi, ekiseera ekyokujjukira emyoyo ne wabaawo gisabira n'okugendako ku ntaana gye mwaziika abagenzi okusabira emyoyo, okitegedde. Ebaayo emyoyo nga mu obukozi bwammwe bwe bugiteesa abalamu abaasigala ku nsi, kubanga ensonga ezibalangibwa zaabalemera ku nsi. Obukozi bwabalemera ku nsi banywanga myenge, bakwananga bukwanyi, balowoozanga ssente zaabasingiranga ebintu ebibabanjibwa, okitegedde. Bakwananga bukwanyi, badigidanga budigizi, bagendanga mu zikiraabu, okitegedde. Oli n'afuna omusajja, omukazi n'atandika okulaba kyokka alina ebintu ebimubanja, baawe n'abimugaana bikola. Kyokka omusajja gwe yasanga obusanzi, gwe yasanga obukulu, naye nga yeerabidde nti bwe nali nzaalwa nazaalwa bw'omu, waliwo ekintu kye mba nnina okusalawo. Bwe kuba musajja muleka ne muleka ne ngenda ne ntereeza ebintu by'ekika, okitegedde, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati abaana babeera e Bulaaya, n'atandika okuloota ebirooto ebikambwe. Kumbe eno omuzimu gwaleeta alipoota ewa mukama waagwo, ne gumugamba, mukama wange, omwana gwe mbadde nninamu essuubi atandeseewo, nga gukaaba n'okukaaba ndeseewo, simanyi. Naye mukama wange tonsiba, mpa obuyinza, mpa amaanyi, nsaba ompa amaanyi ngende waabeera. Abamu n'abeera ng'aliira gy'ali oluusi ku kyeyo, aloota omukazi akutte ensawo ze bazitwala ku kisaawe kya nnyonyi, aloota azzeeka, aloota akubwa, azuukuka munafu. Buli waabeera enviiri zimuva ku mutwe, omugongo ne gumuluma, mu kifuba ne mutuulamu ekintu. Ayina ebintu by'alaba ebitali bya bulijjo, okitegedde. Atabukatabuka ne mukama we, omuzimu gugambye mpa amaanyi. Omuzimu ne gutuuka omwana gy'akolera, ne gulyoka gusonga mukama we ne gumuwa amaanyi. Mukama we n'atandika okuyigganya, buli kamu n'akakulangira, totegeera biki. Bannayuganda abasirusiru, n'owulira nga wenyiye ne bakulangira n'obeera ng'ataazaalwa, osobole okunakuwala. Abaana abamu n'abeera ku mulimu, oluusi ali mu kiyumba, oluusi ali ku kyeyo, n'aganze mpulira bintamye okusinziira ku mukama wange. Bano abasajja tebalina mpisa, nina okudda eka ne yeenyiwa, naye ng'olutalo olwo waliwo alulimu abayimiriramu wakati awo, okitegedde. Osanga abaana ng'alayira n'agamba no kontrakiti weggwerayo, nze ekyeyo sirikiddako. Naye ng'ekyeyo ekyo waliwo ali mu lutalo olwo bayimiridde wakati we ne mukama we. Omuzimu ne gujja ne gutandika okupoloota mukama wo, mukwane mukuwadde naye nga gulimba. Omuzimu ne gujja ne gubayimirira wakati, mukwane mukuwadde muwala wange, mukwane naye ng'omuzimu gulimba nga si gwe olina okufumbirwa. Omusajja n'atandika okupoloota, nannyini maka ago gye wagenda okkuba ekyeyo, n'akupoloota n'akutokota n'akwezingirira. Naawe no n'oba mugezi n'osooka n'ogaana, ate oluusi n'olaba nga ate bw'onoomugaana akalimo kaggwawo.
olwo tonnaba kufuna buzibu. Mukama wo mukazi mukwatagana, mukama wo musajja mukwatagana, n'abaana b'oka bakwagala, omuzimu gugenda okutandika obbatabula. N'osooka omugaana, ate bw'omugaana n'obala kalimu kandiggwa wate okutuuka eno bwali buzibu. Kaakati ng'okkiriza nga mukola pulogulaamu, mukama wo mukazi ayinako weyalaze, omuzimu gwennyini gweguluka firimu eyo aba yakakwebakako bw'ati, mukama wo ng'abasanga. Omuzimu gukola olukwe nga terulimu kutta, okitegedde, ng'abasanga ng'agenda akuŋŋaanya bakazi banne ku kyalo. Oluusi oli mu nsi ya Oman teri yakumanyi, oluusi oli Dubai teri yakumanyi, oluusi oli Jordani, okitegedde. Mukama wo mukazi ng'abasanga, bw'abasanga omusajja awo yaba yakivuddemu dda, yeegendera bwegendezi ku mirimu, kubanga omusajja yennyini mu olutalo ng'alulekera omukazi. Omukazi ng'akuŋŋaanya bakazi banne nga balyoka bakusekula, okitegedde. Awo bw'obanga wakola nnyo emputtu, abakazi bano we bakufumitira ekiso, bano bowulira bafumitiddwa ekiso, abadde lubaale. Omusajja yawa etteeka n'ebiragiro nti waakiri mumutte, akomewo nga mufu, bw'abanga agaanye okusinziira ku bbanja lye mbayinako. Waakiri mumutte, nze seeguya, bw'anaafa n'akwata omwana anaddawo. Abakazi nga bakulumba 6 wayagadde muka munnaabwe, ng'obalwanyisa omanyi bannayuganda baba n'amaanyi, ng'asooka abalwanyisa ng'omukazi omu ajjayo ekiso, Safari na Kawogo, P.O. Box Magombe, okitegedde. Kakati ebintu byonna mulina okubyegendereza. Osanga omwana ng'alayira nze siridda Bulaaya ku kyendabye, buli obukazi tebutwagala, abawalabu tebalina mpisa, ne batuyisa ng'ekyokuttale. Emisambwa ne gikola olutalo, ekiyumba ekyo n'okiddukamu n'odda ku kkubo, poliisi n'ekukwatako ko n'ekusiba, n'ovaayo n'oddako ku kitebe wano n'obeerawo, n'ovaawo n'oddako ku luguudo, okitegedde, kuyandayanda. N'oyandayanda oluusi n'essene ne zifiirawo awo biki, poliisi bwe bayoola bwe batwala, abaana bangi nnyo ababeeredde mu makomera biki, naye nga lubaale yabagoba. Gavumenti y'obutalabika bweba yakukoleddeko olutalo, nga yakoze olutalo, omulya mmere toyinza dduwangula, okitegedde, tosobola dduwangula. Emisambwa gitula ne gigamba nti ali mu kiseera kyennyini atuuse, mukazi kyekiseera muyandibadde atukongojjera, naye omwana agamba akyakola, akyalinda ebiseera. Kabaka abeera wali ng'anyeenya akalipo n'agamba ogambye otya? Akyakola bye twamulondera birala, mugende waali essaawa eno. Ng'otandika okuyigganyizibwa buli kimu, abakulabako nga bakugamba munnange ezo mpewo, ng'ogamba ebyo ebintu nze sisobola bikola, era n'ewaffe nze ne bwe mbyogerayo bwogezi bajja kungoba. Kaakati ng'oddira nga otya abantu bo, nga lubaale omusuula, lubaale yetagenda kukomaawo ng'atandika kukuyigganya mu kyo. Omuntu aliko amaanyi g'empewo, bwe wandibadde ng'ozirabye, wandibadde ng'okola tezinnanyiiga. Empewo bwe zimala okukuteera emyoyo emibi, okugyeyambulamu osimbayo ekitooke. Omuntu yandibadde ng'alabuka bukyali n'amanya nti ndiko empewo kenzinoonye. Lumya obulamu bwe obusooka, obulamu obw'omaaso bukunyumire. Atali lumya bulamu bwe busooka, talinyumirwa bwa maaso. Obeerayo ng'okola naye ng'era by'okola tebikunyumira. Obeerayo ng'osasulwa naye nga ssente ozirabako naye nga tezikunyumira. Olina obulamu bw'oyitamu bw'otasobola kubuulira mulala. Olina by'otasobola kugamba taata, olina by'otasobola kugamba ssenga, olina ebintu ebikutuukako. Mulimu abamu abasula nga beegatta n'emyoyo, abasajja naye nga tasobola kujjaabulira taata. Oluusi maama yafa, oluusi maama waali, oluusi maama n'amugambamu n'engera maama takirinako bugezi. Waliwo ebintu by'otasobola kwogera, waliwo ebintu abantu bye bafa nabyo, waliwo ebintu omuntu bye yeekuumira mu mutima nga bimunyigiriza omutima naye nga tayinza kubyogera, okitegedde. Waliwo abakyala abamu oluusi empewo zisobola omuwunyisa wansi naye nga tasobola kujja n'akibuulira taata, tasobola kujja n'akibuulira ssenga we, tasobola kujja n'akibuulira maama, naye nga buli musajja amutuukako nga naye nnyini akimanyi nti oluusi wansi tewateredde, oluusi watonda olusu olw'amaanyi, oluusi mu nkwawa, oluusi ne bimulemerako eri ebintu ebinyigiriza abantu mu bulamu bwabwe. Oli n'abeerawo n'agamba nti wadde nzuukuka neemalidde, wadde neemazisa, naye ate si bwe kyandibadde, ndabika ninamu embeera endala.
wadde emyoyo ginkozesa kubanga oli oyinza omubuuza nti bwe giba gikozesa onyumirwa n'agamba ye omuntu omusanga n'ennaku ye n'agamba wadde ginkozesa naye ate ekintu kyotalaba kikozesa kitya okitegedde eri abakazi abamu b'abasajja abamu emyoyo nga yeetaba nagyo mu mikwano n'agayita amagini n'akola kine nga ate mu kiroto bakkaanya era bateesa oli n'abeerawo nga mu bulamu bw'alina obulumi bw'ayitamu byatasobola kwogera nga bw'omusanga ayambadde mu kkubo gw'omanyi musanyufu naye nga si musanyufu abantu bakoowu abantu beenyiwa dda abantu beetamwatamwa dda abantu tebakyayagala kumanya n'osanga omukazi ng'oyo n'omusaba nga mukoowu abasajja batambulamu n'abalaba baamutama okitegedde omukazi ng'atudde ku maziga musajja n'abuuza omusajja nkakasa nti oli mutuufu musajja n'amugamba ndi mutuufu era bwe nkulabamu ekifaananyi kya maama okitegedde omuwala n'amubuuza nkakasa ntya kubanga n'abaasooka baalinga ggwe bannaye tombulira na bya mikwano nze nali nabireka omusajja n'amugamba yenze okitegedde era bwe nkyawa ggwe mba ndigenda kwani nkwagala okitegedde kwagala era nkukakasa ngenda kukolerera nga ggwe n'amusuubiza kino nakiri omukazi n'asooka agaana n'agaana ne gundi bwe yaŋŋamba atudde ku buliri abirowoozaamu eno alina ebintu ebimukozesa mu buliri okitegedde eri omusajja amusaba omulya mmere naye n'ebimukozesa tebitudde bimukozesa buli budde abeera mu ssanyu ne bimuwalirako ddala apetayiti nga takyalina apetayiti y'abantu naye ng'alina by'atayogera by'atabulira n'amukwana nti nina ekizibu omukazi tasobola kwogera okitegedde biri byamufuula bbaawe buli musajja ajja bimukwatirwa ebbuba era ne bimugoba okitegedde omukazi n'alyoka agonza eddoboozi nkakasa ntya kubanga n'abaasooka baŋŋamba bwe batyo ono n'amugamba biri biveeko byerabire nzize nze nja kwagala siri kukyawa naye ng'omukazi tayogera kizibu kye kati abakazi bangi oba abasajja bangi balina obugigi balina obulumi balina ebyama bye bayitamu bye batasobola kwogera byatasobola kubuulira munne omusajja amanyidde dda nti buli kawala kendeeta ewaka bwe katuukawo keefuula naye ng'akimanyi n'ayongera okusaba obulala n'abumalira ebiseera kali n'akawasaamu n'akazaalamu omwana n'atuuka n'amwegana n'atamuwa buyambi naye nga kizibu kiri ku musajja omuwala n'abanja omusajja obuyambi omusajja n'alema n'amugamba wali onkwana wansuubiza boti ne boti naye ng'omusajja talina kyakikolera omusajja ng'alina ebimubanja ebitamusobozesa kulabirira baana bazadde ebitamusobozesa genda mu maaso na mukyalo n'omukwano waliwo ebimugobako abakazi musajja aloota oludda olukyala n'aloota oludda olwami aloota ebyobuwemu aloota obwerere bw'abakazi aloota obwerere bw'abasajja nga tasobola kubeera ssemaka nga n'omukazi tasobola kubeera nnamaka kakati abantu bangi nnyo batudde ku buzibu naye nga mulina okusaasira ensi y'abalya mmere erimu okusoomoozebwa essente z'essente ate lubaale muzibu lubaale singa twali tumukola ng'osuubira nti bwe nkola kino enkya ngenda kufunamu ssente ogambako nti kale kubanga omuntu bw'atoola akakadde n'agenda n'asuubula ebintu asuubirako mu kakadde okuzaazaamu $20 naye mu lubaale osobola okugula ente n'ogiteekawo lubaale n'ayongera kukubanja era n'ozijja mu kiwato ng'amazina n'oteekawo embuzi era n'ayongera kukubanja era n'ozijja mu kiwato ng'amazina era n'oteekawo ekibbo era n'ayongera kukubanja okitegedde kale okutwaliza ewamu lubaale bugumiikiriza lubaale kwewaayo lubaale lutalo lubaale lugendo lubaale mayiro kanaana ng'ozitambuza bigere lubaale si gy'emyoyo giringa bwe batusuubiza nti ye sitaani nedda lubaale teyeeguya bw'ogaana alikwata omulala oba okoze oba tokoze gw'omanyi oli waddembe okukkiriza obulumi bw'oyitamu oli waddembe okukola bye twagala naye oli waddembe okusalawo noga nti sijja bikola kaŋŋumira embeera gye mpitamu kyonna ye lubaale takaayana lubaale yagenda maaso nakkuluma nakkusimba njala ze nakufumita mafumu ge kale no lubaale bwatyo bwali sitaani kyekintu ekikusikasikodde ewaakyo sitaani kyekintu ekibeera kikukema buli budde era buli lwokkiriza sitaani akuteerawo embeera ekulaga nti wano ofuna wano tofuna kale no sitaani ne lubaale empewo zinansangwa eziviira ddala mu bika mwe tuva lubaale ezitali empewo neetondeke wabula empewo eziva mu kika mw'ozaalwa ezakuzaala ne zikulera era ezikuza okutuuka awo wabula okulumizibwa kw'empewo ziba zibanja bubanji byazo okitegedde ziba zikubanja bubanzi kwe kuteekamu obukambwe n'obusungu obususse omulya mmere wano bw'otamusalira magezi tasobola kukusasula omulya mmere
bw'otamukolera bukodyo bw'otamwetooloola bw'otamubanja bw'otamukwata waluma tasobola kusasula mulya mmere teyeesigika era omulya mmere bw'akola ku mpewo n'abako wazituuka n'omuwa obugagga enkya yeefuula lubaala asobola omusuulawo kale n'omulya mmere kyebava bamunyiga amala okuggusa olubimbi olwo kubanga singa abeera talugusa nalukubya makkati ne bamuwa ebirungi omulya mmere enkya yeefuula abalya mmere tebeesigika omulya mmere kyova olaba nga lubaala akuluma otereeze ogguse waakiri obeeko wootuuka lubaale alyoka akuwe kale nabakola lubaale ng'asuubira okufuna enkya abo bona tubasekerera busekerezi lubaale kintu lubaale lugendo ekintu lubaale bw'okiggusa oba otegedde obwa Katonda kubanga lubaale yatuddemu ekitundu kyeka eky'omuzadde omuzadde gwe mpadde obwa Katonda obw'okunsi lyekkubo kwe kumanya okumanya n'okutegeera mwe kusookera okitegedde lyekkubo okummanya atali kya kitaawe ne nnyina talimmanya layini ezo singa bazibasomera bulungi nnyo ne muzikwata okitegedde ne bazibanjululiza singa abantu bonna bali ku nnono ne waliwo layini ezitafiibwako essuula ezitafiibwako eziri mu bitabo ebyo bye tuyita ebitokovu eby'amadiini okitegedde nga singa baali bazisomeseza abantu ne bazifaako ne baziteekako emisomo singa abantu bamanyi eka singa abantu bategeera eka naye byama faaza agenda okufuna obufaaza nsooka oddeko ewaka omalayo emyezi 2 byama bali babyesigaliza baamanya nti ekika kirina amaanyi ennyumba zirina amaanyi ennyiriri zirina amaanyi tebasobola kumala gatongoza faaza mu kigo okuweereza ekereziya nga tebatadde kitiibwa waka osooka kuteeka kitiibwa waka okitegedde omwana n'alyoka ava ewaka n'amaanyi ng'asiibuddwa agenda aweereze paapa n'ekereziya katolika okitegedde n'olwekyo nammwe abalya mmere kino mulina okukimanya bw'oba ogenze mu by'ogendamu oba mirimo sooka oddeko ewaka genda osiibule bw'wabaawo ebbanja bwaliwo by'otategeera bitambulireko baako woobituusa genda ku kyeyo okole weewala okulumbibwanga embeera z'otategeera ku mirimu gy'okola weewala okulwalalwalanga by'otategeera weewala okutuukibwangako emyoyo emikyamu gy'otategeera ku mirimu gy'okola sooka oddeko ewaka osiibule kuno kumanya nakutegeera funa okumanya n'okutegeera tuula ku buliri weefumitize weebuuze lwaki omwana bw'aba amaliriza obudyakoni oba obuseminaaliyo lwaki omwana oyo ekereziya emuweerezaako ewaka agenda aweereze ku bakadde be kyekitunutunu nti atalitya kitaawe ne nnyina talimmanya kubanga gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi taata ne maama lyekkubo okummanya taata ne maama amagezi mwe gasookera omwana okulya obufaaza bamuzzaako ewaka n'aweereza ku bakadde be akabanga ka myezi nga2 so tebategeeza nti bamusindise kusamira ekyo mwakikwata bubi tebamusindika kusamira wabula ekintu mwana gy'azaalwa taata ne maama abaafukamira nga bamuzaala ne bamukuza ne bamuyonsa ne bamulera okutuuka kereziya wemufunidde ng'akuze kereziya ekyo ekimanyi ebyo byama omwana alina okuddako eka empewo ne zimufuuwako okitegedde n'alima ne kubijja eno nga bamusindise ku kika eri kereziya terondoola omwana oba bamukozeseza mukolo ki ago magezi ebyo byama yabyesigaliza era bwe baba bamusindika ewaka tebamuteekako bambega kubanga bakimanyi taata alina ekyama kyayinza okukolera omwana ono oba maama okitegedde n'amanya nti ebintu bya wano bikambwe n'amutwalako ku kitete kiri mu lusuku n'afukamirawokko n'amugamba mwana wange genda oweereze kereziya okitegedde maama yakuwa ekkubo maama yakkiriza maama ye nannyini nnambiko maama yatudde mu kiti kya nnambi maama yeetisa obuyinza bwa mirundi 2 yajja ne walumbe ye mwana ow'okubiri omwana tasobola kgenda luwalabuko nti ngenze ku byeyo nga maama tamukutteeko omutwe tamufujjizaamu dduso okitegedde omwana ono omuseminaaliyo bwadde eka ebyo ebisigadde tebabirondoola omwana okujja n'aweereza bakadde be n'akima ku mazzi n'akola biki n'akeera n'ayerako mu lujja biki nga tata ne maama weebali kyamakulu nnyo ebyo bye tubakuutira okitegedde abantu abasinga mwe mutankula ne lubaale okitegedde dewaka oyina gy'olaga ku kyeyo genda Bulaaya gendako ewaka beerawokko genda omalewokko emyezi 3 lima ku kijja emirundi nga2 genda ku kijja ekiri ekyaddondo gye mwazikibwanga nga kino tekinnaba kubeerawo nakyo genda okirimeko okitegedde bw'oba oliko omuzimu gutereze teekawo ekibbo kirekere taatawo oba kirekere mwannyoko okitegedde ekibbo ekyo kifukamiremu gamba nti omuzimu ogundiko mukama wange nsaba ondeke ngende nkola essente nfune obusobozi omulembe gwa leero buli kimu kyakugulu ogw'okuwanyisa gwayitako olwaleero buli kimu kya ssente kangende nkuli tojja kulaba birooto bibi gy'olaze okitegedde
tojja kulaba biroto bibi gy'olaze ne kati olwaleero ensi etambulira ku bigambo oli bakugamba nti ngenda kukupangira kino kale kyetaagisa ssente mmeka nti bukadde bubiri ng'oli ajja abunoonya oluusi atunze na poloti ng'abunoonya bw'atyo muwawa maama wo abaana abamu maama wo awulira nabuwuliza essimu maama enkya nkusiibula bye nali ngoba biyiseemu tamaze nakutuukako waka asinzidde mu Kampala akubira maama we essingo maama nti bye nali nkugambako ebyokugenda e Bulaaya bituuse maama ng'amugamba tomaze kuddako waka mwana wange ono ng'amugamba nti ennyonyi kitusimbula ssaawa 6 gwa kiro kale tukwagaliza emirembe naye nze ngamba wandimaze kujjako eno ono ng'agamba maama siina kyakkola ennyonyi tusimbula ssaawa 6 omwana ng'agenda maama tamukutteeko mu ngalo abamu bakadde bwe bawulira buwulizi masimu tamukutteeko mu ngalo emizimu gigamba kale nga bw'ogenze tujja kukwatagana okitegeera emizimu nga giwera enkolokoto gyonna nga gisituka abadde amaze omwaka mulamba tatulima akadda mu byabasajja kale tujja kulaba ng'olinnya nnyonyi ng'ogenda ng'otandika kufuna birooto bya ntiisa kulwala kukola ki okitegedde ng'otandika okulaajana abamu balayira kiridda Bulaaya lwa nsonga gye bayitamu bwe yali agenda yamala kuba bukubi ssimu mu kyalo okitegedde bw'omanya nti olina ebintu by'ogoba waakiri sinziira ewaka ewammwe lima kubijja mu wiikisi 2 z'omazeewo lima kubijja bwe biba tebinamerako muddo ddayo oyereko londoola ekijja ekirala genda nakyo kirimeko kyereeku okitegedde baako ekintu ky'okolawo maama akwateko mu ngalo ne taata mwana wange genda okole bebeeyimiriza atali kyakitaawe ne nnyina talimanya lyekkubo amagezi mwe gasookera kuba bwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi buli kyokola kyonna bw'olina okukulembeza era tolina bbakyawa maama ne waba yakunyiiza atya tuula ku buliri gw'obeere ng'omusonyiwa busonyi olw'ensonga olina ky'omunoonyaamu kubanga teweezaala maama ye yakuzaala buli lwakwata ku bisaami n'agamba omwana wange kale nenzaala abaana nenzaalira obwerera abaana tebajja nakundaba kale oluusi ab'emirwanwa be bamuyambako oluusi obuzzukulu bw'oku mirwanwa bwe bumuleetera amazzi wafuna ebintu ebyakunyiiza waliwo yakugamba nti maama yakuloga nojja onyiigira ewaka n'onyiigirawo tojja kubeera bw'omusiggo weezaala endeeri olina okusigala ng'ogimanyi yenna abasulako busozi sijja kubasuulako busozi wabula okumanya n'okutegeera kye kisinga mulina okufuna okumanya n'okutegeera mu nsi muno omuntu okubeerawo mu nsi alina kukola atya tuula ku buliri omanye ensi eno etambula etya ensi eno kyeki tugiriko nga baani eriko ebyakwo ekituufu omuntu bw'afa afiira ddala oba omuntu afa mibiri ekituufu waliwo emyoyo gisigala gitulondoola ebina n'omuntu alina okubimanya era nemekuga nti ngenda kukusabira oveeko emyoyo emibi ngenda kukusabira oveeko ebyekika emyoyo emibi nyiiza okuwulira dayimoni nyiiza okuwulira dayimoni emyoyo emibi emikyamu egikulemesa ensi nyiiza okuwulira singa omulokole yakwata ekkubo eryo wandibadde ogamba nti pasita ajja kusobola okitegedde naye nkugobako ebyekika kikyamu kugobako ebyekika gwoweezaala okitegedde omwana gwogobako ebyekika w'omulabidde awo omanyi byayiseemu omanye ebintu ebimulera by'omugobako kale nga bw'otugobye katuddeyo ezenkanankana n'ebisiki tezaako omuzimu ne guwera nga bw'otugobye omwana tututte mu bapasita Bitulesi situka ne Kasekende situka Sebastian situka Eliazali bakiddawo mwenna mu situke tulumba omwana ono agenze mu church ne batugoba olutalo nga lutandika ezenkanankana n'ebisiki nga basooka bakulaza emyaka 2 mu church gwoweereza gwoyimba gwoli mu kwaya oli musanyufu ofunye n'omusajja mu church wayita emyaka 3 wabyerabira dda ng'amaanyi gaddamu gakulumba ng'ofuna ekizimba mu Kasolo ng'ofuna ejjuta ennyuma ng'olwala kinsimbye ebintu nga bitandika okukuluma nga bakugamba olina bulusera olina kansa weetaaga kkalirira oli mulokole ne bw'okoola Yesu takyajja watugoba Sebastian w'okutenyweza yite jembe lubowa ne kiwanuka namalere bonna bajje ayina okufa
okitegedde kale mulekerawo okuzanyira ku nsi mwefumitirizenga buli kyogenda okukola soka nga weebuuze buli kyogenda okukola togobaganyanga kintu soka weebuuze lwaki kindiko lwaki weekiri nkole ki nsale magezi ki weebuuze gendako mu bantu abakulu abasawo bangi nnyo mu ggwanga wano abasawo abatali babbi bayitirivu nnyo genda weebuuzengako okwebuuza si kibi okitegedde amasabo si ye sitaani amasabo ssabiro lyaffe erya wano nsinza ey'obuwangwa n'ennono ensinza yaffe enzikiriza y'obuwangwa n'ennono kitegedde genda weebuuzeeko yensinza yaffe yaliwo genda weebuuzeeko oba osomye tewali agganye kuba oli muntu mukulu weesalirawo oba ogenze mu kyaki oba ogenze mu muzikiti tewali agganye oli muntu mukulu weesalirawo teri ajja kulondola teri ajja kukomako naye gendako weebuuzeeko okitegedde gendako oyinza okuba oyagala nnyo eddiini yo naye beerako weebuuzeeko okitegedde weebuuzeeko genda weebuuzeeko funa okumanya n'okutegeera mu nsi ensi ereme kukubonyaabonya nakutaayizanga ndowooza bano sijja bbasulako busozi ndowooza ate baagala olugambo bano abantu boolaba baagala olugambo weewaawo yenze omulangira Jjuuko mu Nabuddu